olunaku olwajjo olwakeredde olw'omukaaga nga Isirairi n'Amerika bamaze okusuubiza Iran okugikuba olukuba olutabangawo kacyanga Ssematalo owookubiri awunzikibwa mu 1945 era obubaka obwo bwasaasaanye ku mikutu gy'amawulire egiri ku ddaala ly'ensi yonna. Wabula njagala okutegeeza nti Iran teyazze mu kwetuulako, yasitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi neeyanukula obubaka obwadde bugiweerezeddwa. Era Abbas Arachi ngono yavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala yavuddeyo n'akwata essimu n'awulugumya n'awulugumiza abakulembeze ab'enjawulo naddala abo bali mu nsonga z'okumalawo okulwanagana okuli wakati wa Amerika n'eggwanga erya Iran. Yakubye essimu mu Butuluuki, eggwanga erya Turkey, era yakubidde akulira eggye ly'eggwanga erya Butuluuki ono Field Marshal Asim Munir yamukubidde ku nsonga ez'okumuka n'alaalika n'ategeeza nga Amerika bw'eraalisa okulumba Iran okugikuba obubi ennyo. Wabula yagambye nti singa Amerika ekola ekyo egenda mu maaso nekyesuubiza, bakakase nti nno n'amawanga amalala genywezezza agaliraanye agatetera ne Amerika mu kyondo kya Buwarabu, kubanga bagenda kubaanukula mu nnyanukula ebadde tennabakubaawo. Teyakomyawo. Abbas Arachi yawulugumizza essimu era n'akubira era ow'ensonga z'amawanga amalala mu ggwanga erya Saudi Arabia, Faisal bin Farhan al Saudi, era naye yamukubidde ku nsonga ze zimu. Yategeezezza nti nno Iran singa erumbibwa nga bwe kisuubiziddwa Donald Trump ne munywanyi we Netanyahu, beetegefu okwanukula era bagenda kubanga bakuba amawanga gonna agatetera n'eggwanga erya Amerika mu kyondo kya Buwarabu. Amerika mwesinzirye okusindika ebyokulwanisa mu ggwanga erya Iran enkuba gye naye nga ekikolwa ekyo kye bagenda okukola bagenda kwanukula nga bakuba enfo za Amerika mu kyondo kya Buwarabu, nga ekigendera kyabwe kyakukuuma bwetengereze bwabwe n'ebyokwerinda by'eggwanga, its sovereignty and national security. Bw'ati Abbas Arachi bwe yategeezezza. Njagala okutegeeza nti Iran tuze tugiraba kuva lunaku olutalo luno lwatandika nti Donald Trump ne wavuddeyo ng'aleeta statement enzito etya Iran egikwatanga bwegisanze nayo neebaddiza mu buzito bwe bumu, era bwe bategeeza nti nno bagenda kukuba enfo z'amafuta ne gaasi mu kyondo kya Buwarabu. Awo bategeeza amawanga nga Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia n'amawanga amalala mu kyondo kya Buwarabu, enfo za enkambi z'amagye ga Amerika n'ebifo ebiterekebwamu n'ebisusulibwamu amafuta. Bwe batyo aba Iran bwe bayanukudde. Kakati olunaku lwaleero ku Sande bwe bukeeredde nga omukutu gwa Saudi Press Agency SPA gutedde obubaka nga obutegeeza nti nno Prince Mahmoud omulangira wa Saudi Arabia, Prince Mohammed bin Salim MBS yakedde kuwulugumiza Donald Trump, yawulugumiza essimu n'ayogera ne Donald Trump butereevu ku lukomo lw'essimu, n'amusindikira obubaka obwabadde obuzito ddala nga bulimu okulabula Donald Trump ku ngeri gye yabadde atiisizaamu oba gye yabadde alaalisa okkuba eggwanga erya Iran esobole okwanukula bwetyo. Era bwe yakubidde Donald Trump bye baayogedde mwabaddemu obubaka obugamba nti nga bwe waliwo obwetaavu, yamutegeeza nti waliwo obwetaavu obw'okusoosowaza enteeseganya okusobola okukendeeza okulwanagana, era waliwo omugaso mu kukola buli ekisoboka wabeewo embeera enzikakkamu enteeseganya ezigenda mu maaso zisobole okuba nga zigguka okulwanagana kubenga kukomekkerezebwa. Era bino mu kubyogera Salman Mohammed abyolekeza Donald Trump yabyesigamiza ku kukuuma byakwerinda mu Middle East n'obutebenkevu
okuziyiza olutalo oluyinza okukosa ensi yonna oba oyinza okumalawo obutebenkevu mu nsi yonna. Bw'atyo Prince Mohammed bin Salim bwe yategeezezza owe Saudi Arabia n'obubaka obulala. Era olwaleero lwennyini ku Sande Donald Trump akedde ku mukutu gwe ogwa Truth Social n'ateekako obubaka obukakasa nti nno akyayinza okuyimirizaamu okulumba kwe yabadde asuubizza eggwanga erya Iran okutabangawo olw'okuba nti afunye okusabibwa amawanga bwe balima akambugu mu kyondo kya Buwarabu. Era n'ategeeza nti nno kino kyonna akikola okusobozesa ddiiru Iran esobole okukkiriza olugolo lwa Hormuz eruggule n'ebyokulwanisa bya nuclear ebyesonyiwe. Njagala okutegeeza nti embeera eno yonna okutuuka wano ye Abbas Arachi bwe yabadde ayogera yagendedde ddala mu maaso n'agamba nti Amerika yeevuddeko emberebeze eno, kubanga bwe baali mu Islamabad ne batuuka ku ndagaano ye kumala ennaku 6 nga tewali alumbye munne n'okugenda mu maaso n'enteeseganya. Kyewuunyisa nti Amerika yategeeza nti Amerika ye yamenyawo ebyakkaanyizibwako. Amerika kabi yatandika okussaawo envumbo empya. Yagambye nti Amerika yo kennyini yataddewo envumbo empya ate ezaawukana ku ezo ezaaliwo we baatuukira ku ndagaano eno ya Memorandum of Understanding. Era n'ategeeza nti no Amerika yo yennyini ekkiriza amaato ag'ebyobusuubuzi okutambuza oba okukukusa ebyokulwanisa nga biyita ku lugolomo lwa Hormuz mu bifo bye bakkaanya ebitalina kuyitibwamu maato nga bali mu ndagaano eyo yennyini. Era n'ategeeza nti nno Amerika yeewagidde okutyoboola ebiragiro ebyateekebwa ku lugolomo lwa Hormuz nga we bagenda mu maaso n'okubanga bateesa. Kati n'ensonga endala Abbas Arachi ze yatadde ku mukutu oba ebigambo by'abadde aweereza banne be yakubidde amasimu. Era n'abalaalika nti nno singa Amerika ekagitanda n'ekasuka ebyokulwanisa nabo bagenda kugyanukula nga nayo bw'eba ekikoze, naye ng'eyanukula ekuba mawanga bwe batetera mu kyondo kya Buwarabu.